Ono candidate wa Fadduse wa NRM yayiseemu dda, yadduse dda kalulu akayiya atidde badduse n'empapula Kawempe zone B nga wakava ku 5 wano zone eri wansi Kajani polling station. Chairman abantu balonze chairman owaabwe wa NRM n'adduka n'empapula adduse kugombola Mbube wamulangirire NRM bagenda mulangirira na kifuba afunye abantu nga 5 najjayo n'abayayi abatali bakuno nga 20 asigadde era tawangula asigadde atalina kya effect gyataddewo. So embeera eriwo essaawa eno, embeera eriwo abatuuze baba balina chairman waabwe batandise dde olaba ekisanja kino ekiddako kigenda tambula kitya, naye nga sofa bapula badduse nazo aba NRM nga bayambibwako ne bamukwata mundu. Kale okulonda bwe kutyo bwe kuli sides zizeeyo era ngenda kuwa ebitundu ebyenjawulo n'okulonda kwa LC nga bwe kutambudde, and of course osobola okubeera nga onneegattako ombuulire gwe yewammwe kitambudde kitya, abalonzi ekintu bakyenyigiddemu batya, akalulu katambudde katya. Eno gye tuli tuyinza okugamba nti ebintu sibinaba kubeera birungi ku polling stations ez'enjawulo okusinziira nga bwe tugenda maaso n'okuwulira ebifa mu ggwanga Uganda ebitundu ebyenjawulo. Ku ssimu ninako abamu ku balonzi ne gye basinzidde era nga bagenda kuba batubuulira embeera nga bweri. Hello Nyabo. Wanjisewo. Oli otya munnange? Ndi bulungi Uncle Vicky, ogamba ki mukwano? Ndi bulungi, tuli butereevu ku mpewo. Ku St. Ludigo ejjimbo. Kati sooka ombuulire okulonda kutambudde kutya, mbeera ki ebadde ku polling station? Abatuuze bonna tewali alonze. Wabula abaana ba Lukwanga SS ebali mu layini ku saidi yesimbyewo ku kada ya NRM. Abantu b'ekyalo tebalonze. Lwaki abantu b'ekyalo tebalonze? Amanya bazze ne balonda n'abakyala deni amanya gaabwe okebera ku mpapula nga go tegaliimu. Lindako tugende mpola. N'abakyala yalondebwa luli? Yalondebwa luli. Abalonda nga mwegali. Kati leero abantu bakomyewo n'amanya n'okulonda amanya gaabwe gabuze. Nga ku lukalala tebaliiko? Tebaliiko, naye batufunye amawulire nti abaana ba Lukwanga SS be balonze. Be babakiikiridde? Be bakiikiridde okulonda chairman ali ku kada ya NRM. Kati ate abaali beewandiisa mu nkalala abalala? Abantu b'ekyalo bonna ne bwemba bonna abantu bali bweru, abaana be bali mu layini. Abaana? Aba Lukwanga SS. Bebaze mu layini. Kati sofa embeera eri etya ku polling station? Ku polling station abantu bali mu layini. Bali mu layini, abantu basimbye layini. Tugende tukiriza balonde. Abantu baliwo abali mu layini, abaana b'essomero oba abantu b'ekyalo? Abaana b'essomero basimbye layini ku ya chairman yagiddewo ku kada ya NRM. Bakandidenti babadde bameka abeesimbyewo? Bakandidenti abeesimbyewo babadde 5. Naye nga abakyalebye Kazibwe Eddie no n'abaddeko nga vice chairman, chairman w'ejjimbo yafa. Kati ono abaddeko nga vice chairman yalese abaana ba Lukwanga SS ne bali wano ku layini beesimbyewo. Be bali mu kulonda era bali layini ye. Kati bo abatuuze bagamba ki abalina okulonda? Abatuuze beekalakasiza ne beekyanga ne tugenda kulonda ne basalawo abooli ne basimba. Abooli abaana b'essomero? Ne basimba. Kati akalulu mugenda kakola mutya? Akalulu kongako ndaba abantu basimbye bali mu layini. Abantu basimbye bali mu layini, bali mu kubatandise ndowooza bagenda kubala. Kubanga abooli babadde basimbye ng'ate abaana abalala tebakoze eki. Tugende era mpola mpola tukutegeere.
bw'ogamba abantu basimbye nga mwe mulina abatuuze b'ekyalo oba abantu bali b'ogambye bokka abaana b'essomero? Abaana b'essomero be basinze obungi ku layini yagidde ku kadi ya NRM. Kati then mwe ab'ekyalo mweyiwe ku kikwoli omulala. Abaganya okulonda babasibidde eri baleese bakanyama, yaleese bakanyama. Bali mu kukuuma. Ate bakanyama be bakuuma? Bakanyama be bakuumye akalulu wano. Poliisi tebaddeewo? Poliisi ndowooza tulinawo nga 3 oba 2. Naye bakanyama omwami be yaleese ono yeesimbyewo yagidde ku kada ya NRM. Be bakoba abantu, be bali mu kukuba abantu, tokola bwoti. Kyokka abantu basobola okulonda n'abakyala ng'amannya mwegali. Naawe walonda nga mwoli? Nga nange mwendi. Kati ate tojjidde mu lukalala? Tesiriimu taata, nange ndi bweru. Kati tolonze? Era sironze. Olaba bulabi bigenda mu maaso? Era ndi wano ndaba birabe. Ogendanga ewa chairman oyo bw'anaaba ayisemu n'akuteerako sitampu? Sigyetaaga era sobola mwetaaga kubanga abaddeko era kyekituufu yabaddeko ye yali vice yabaddeko era ng'abantu abadde abatulugunya butulugunya. Kati mbadde mwagala mujjako sitampu? N'agamba nti kaafuneyo abaana b'essomero bamulonde. Aleese Viki abaana b'essomero. Naye abazadde abamu tubeereko sirias. Abantu bano tusindika baana baffe ku ssomero. Naye leero si lwa kusoma. Yadde si lwa kusoma, abaana bato lwaki bazze balonde ate amannya agaabwe ne gabeera mu kitabo ag'abatuuze b'ekyalo nga basobodde okulonda n'abakyala. Bwe ne gabula. Gabuze. Kale tweyanziza amannya? Amannya njogera Nuliyati. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Byonna ngenda kuba nkuweereza buli kimu ekiddako. Weewaawo. Kale ebyo bye bifudde esides zeeyo. Wakiso abadde vice ye agambye ekintu kakitwale akiwumbewumbe kibeere sides zeeyo oba oli awo stampu asobole okugisigaza okugyeddiza. Ngenda kuyisaamu mu bitundu ebyenjawulo. Kakati eyo Kawempe chairman wa NRM oba candidate owa NRM ye babadde baganye okumulonda. Kati bwe babadde batandika okubala akalulu ne balangirira nga bali mu kulangirira wano nti oli omulala yawangudde atali wa NRM. Chairman oba candidate wa NRM mbu n'akwata empapula ku balina okulangirira oli n'aziddusa ku ggombolola bamulangirire. Kati bano balina okugoba chairman candidate oli emisinde bamusooke ku ggombolola naye ne bamusooka ku ggombolola si be balina ki? Si be balina empapula. Ndowooza buno si bubbi bwa nkukunala wabula bubbi obuliko enduulu ate obubbi obw'okubbisa eryanyi. Kitalo nnyo nnyini ddala chairman omu ku bakandidenti aba NRM ababadde beesimbyewo okuvuganya mu kitundu ki bugenzo okukya ku makya nga atemeddwa n'abantu be abalala 2 ne bakubibwa era ne batuusibwako obulabe era bo 2 bafiiriddewo. Ye abadde candidate asimatuse n'ebisago eby'amaanyi so nga ate mu bufu obufaanaganako bwe butyo ne banne abalala 2 nabo ne bakosebwa. Akalulu kasaziddwamu ku kyalo Kizimba Egomba oluvannyuma lw'omu ku beesimbyewo ku bwa ssentebe ku kadi ya NRM Reuben Muhabuzi okutemebwa ne bamuleka ng'apookya n'ebisago eby'amaanyi. Basse banne abalala 2 okuli Dirisa Nsubuga ne balumya n'abalala 3. Bano bajjanjabibwa mu ddwaliro lya gavumenti Kanoni ate emirambo egy'abali abafudde gyo gitwaliddwa mu ddwaliro ery'Eggombe. Kibi nnyo nnyini ddala akalulu sides zeeyo Egomba kasaziddwamu oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukoleddwa kw'omu ku babadde beesimbyewo oba ababadde basazeewo okuvuganya muna NRM. Kifaananyi tekirabika bulungi nnyo pavini ekyo tukigaziya nnyo. So embeera esides zeeyo nayo bwetyo bwekoze eki nayo bwetyo bwetambudde. Obululu bubadde bwavaawo mpitewo bannyabo ne bassebo. Kaakati ekiri ku kyalo Kisaka Sunga mu Masaka district abalonzi baganye okulonda bagamba mulimu abatali batuuze mu nkalala
kakati ne bano abewakiso kye babadde bakomplainingako nti abantu enkalala baziresse ne batandika okubeera nga balondesa abalala naye wateekeddwa okuba nga waliwo amaanyi ag'enjawulo agateekeddwawo agalemesa abatuufu abalina okubeera mu nkalala okuba nti bajjumbira oba beenyigira mu kintu kino. Kakati still nga tukyali awo amasasi ganyoose e Kawanda ku poliisi ya Nakyesanja Primary School okukakana nga poliisi ekutta abantu bana abagambibwa okuleeta effujjo mu kalulu kano. So kakati side zaawo b'ebifaananyi ebyo byolaba byebyo ebibadde Nakyesanja Primary School polling station eyo wabaddewo abaleeta akavuyo nga ekiviirirako embeera y'akavuyo abantu bacomplaininga ku register bagamba registers ze mulina luli ze tulondeddeko banna abakyala zikyuse zitya mu nnaku 3 mu nnaku 2 ate tugenda okujjafa okulonda ng'ekintu tekikola ki ekintu tekibalansi nga tetulimu mu register. Kakati mu butakudde polling station mu district ey'e Mukono LC1 chairperson agenze maaso n'okubeera nga alangibwa omu kubavuganya ku kifo kino ekyobwa LC oba wa ssentebe w'ekyalo. Abantu batuuse ne bagamba nedda ssebo nedda gwe toli mutuuze wa wano. Ebifaananyi ebyo ebiri ku muzikiti awo polling station ebadde ku muzikiti Pavini. Omu ku ssentebe abadde yeesowoddeyo okuvuganya oba omu ku candidates abatuuze bamugambye gwe tetukumanyi kuno ku kyalo jangu otubuulire osula ku nnyumba zaani weewandiisizaawa ani omutuuze gw'omanyi ku kyalo kuno. Bagenze okukizuula nga omu ku beesimbyewo atunula nkuwangali ng'embwa esudde eggumba era okakana awo akavuyo nga nawo kakoze eki akavuyo nga katandise. Kakati NRM candidate agenze maaso n'okubeera nga ye akivaamu aboycottinze okulonda mu Elgon Primary School mu bitundu eby'Embale. Kakati ebyo byebibadde sides zaawali ewa bibadde sides zaawe Mukono nga bagezaako okulaba nti chairman azze okuvuganya ate si chairman si mutuuze wa ku kyalo okwo. Eyo yembeera ebadde awo era abantu batandise okubeera nga bawanika amaloboozi gaabwe ebigambo ne biba nga ate biwanvuwamu. Kakati bwe tugenda oyo ye NRM candidate sides zaawo ekintu oyo akivuddemu agambye nze kino sikirabanga sikirabanga Pavini soko ntereyoko katambi ako ate tulabe embeera nga bwegenze mu maaso sides zaawo. Mutuwe yaddonwa NRM akivuddemu tekirobedde batuuze genda maaso na kulonda mu district y'Embale bo basigadde beetaba mu kulonda kuno era bagenze maaso n'okulonda omuntu waabwe oba oli awo ababadde ku mutima. Tujja genda maaso n'okubeera nga tukumanyisa wa NRM bwakivuddemu ate ani agenze maaso n'okubeera nga akola ki ng'ayitawo. Osobola okubeera ng'ombuulira mu bitundu byo embeera eri etya ebitundu bitambudde biti eyo gy'olondedde. Ngezaako okufunira wano ebitundu eby'enjawulo n'okulonda mu bitundu ebigenze maaso sides eyo. Sides eno kitokota abalonzi awo olaba sides z'omundeeba okuyingira obuyingizi mu polling station osooka kusomebwa mannya
kakati bw'omala okusomebwa erinnya ng'ate olyoka ojja ofuna akakonge kapasilipko ng'oyingira otandika okusimba layini ku mugongo gw'oyo gw'oyagala. Wasangiddwawo akaseera ak'okusoomozebwa oba akaseera akazibu wakati mu kulinza ennyo abantu nga bakyalinda kulaba kiki ekigenda mu maaso. Of course sides waliwo akatambi ako Pavini kenkuwadde mu kibuga wakati sides ze Nabugabaawo okulonda nakwo kwa bunkenke nnyo singa ate olengera abawana engeri gye bakikozeemu ogenda kwesanga nga akalulu kabadde kavaawo mpitewo naye buli kati results tezinaba kubeera nga ate zirangirirwa. Jjukira nti kulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi byabakama yavaayo juzi n'ategeeza nti bw'omala okulonda sigalawo tokola ki tovaawo. Tuli eno naye abamu abeesowoddeyo okuvuganya ate tebalabiseeko, abalala bavudde mu layini zaabwe bwe bakyuse ne batunula emabega nga balaba nti balabika tebalinayo muntu n'omu kakananga bo kakukola tondeka nnyuma abeeyimiriridde. Embeera nga bweri ebwayise mu kalulu k'abasentebe b'ebyalo embeera y'amazina kakati awo tuli Nabugabo side awo ngezaako okuyisizaamu ebitundu ebyenjawulo n'embeera nga bwekoze eki n'embeera nga bwebadde kakati awo tubadde awo Nabugabo osobola okulaba embeera abantu ekkubo baalisazeeko because polling station eri sides zaawo. Kakati akatambi akalala Pavini kogenda okuddamu okutuwa koolabye yembeera gye njogerako eri mu bitundu ebyebwayise ngezaako kusikirasikira ku speed ey'ekizungirizi nga mpita mu districts ez'enjawulo n'ebibaddewo ebyenjawulo. Kakati ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi byabakama naye agenze mu maaso n'okubeera nga supervisinga ayiseeko mu bitundu ebimu okulaba akalulu kagenze katya. Enda naye mukuwaawa neeno ogende mu maaso n'okuba nti ebigambo obyerabira. Kandabe wano byabakama atukoze atya. Kakati eyo yembeera eri ebwayise so kompeko ku mbeera eyo ate bwe tujja tufune byabakama. That is bwayise bannange akaguwako n'okakutula nga tofunye lukusa osobola okwejjusa lwaki okakutudde. Kale tuweeko ku bigambo nga bwe bitambudde. Ebyo bye bifudde sides eyo bwayise. Kakati Panda LC Panda PL zone Luzira abantu nabo bagenze maaso n'okubeera nga bajjumbira batono ddala okulonda tekubadde bajjumbidde embungi okusinziira ku bifaananyi wano byendaba abantu bakeeredde ddala naye waliwo layini zendaba nga wano teziriiko bantu simanyi mmwe gye musinzidde okubeera nga mulondera kiri kitya. Ate kati wano ndaba waliwo Mwami Map Media TV akwatiddwa. Essaawa zino ndi online ngezaako kuba nti nfuna ebitundu ebyenjawulo ku kyalo Lubya zone 1 mu ggombolola y'e Rubaga ebyokwerinda ebyokugoberera enkalala babivuddeko nti bibalwisa. Kakati buli alina endagamuntu ng'asomebwa linnya lye ng'ayitawo ng'agenda bugenzi ng'alonda. Kakati wezino enkalu akalu kagenda kuggwa katya wano kankulage ebimu ku bifaananyi bino Pavino ejja kubeera speed mukko. Kakati oyo ye mukulu Simon Mugenyi byabakama agezezzaako naye okupatrollinga okulaba akalulu k'obasentebe b'ebyalo katambudde katya era ekintu akisanze nga kitambulira ddala smoothness kirimuko ka smoothness. Naye ate ebitundu ebimu ndowooza tannaba kubeera nga abituukamu okugeza ng'ebitundu ebyo ebyabwayise ebitundu ebyekawempe Makindye
wonna ndabidde ddala ng'ensonga nkulu. Okulonda ku kyalo Kitende mu ggombolola y'e Sisa mu disitulikiti y'e Wakiso tekunnatandika wadde nga abalonzi baakedde kweyiwa ku kifo ewalondebwa mu bungi. Kino ab'ebyokwerinda abayungudde abawanvu n'abampi mu kifo kino okulaba nti bateekateeka embeera obutava mu nteeko. Then side kiwe sinabakkoonako. Mawulire genda bagakagwawo wano ago ngenda kujjanga bawe. Okay, so far so good. Kakati embeera yeeyo nno LC1 chairperson obuzibu bwe tusinza okulaba obubaddewo bwe buzibu bw'abantu okusooka okukebera mu register zino abantu bafunye okusomozebwa nti basanze ezimu zikyuse. Abalonda obululu obuwedde bagenza okujja ate embululu buno nga bagamba ku nkalala tebakola ki, ku nkalala tebaliimu. Challenge endala gye tufunye oba gye tusobodde okuba nti tuteekako ennyesira y'ey'abalonzi okujja nga register ebalwisa abantu bakedde ku makya oluusi erinnya lyabo lyoyo gwe basoma ng'erinnya terinaba kuba nga likola ki, erinnya terinaba kubeera nga liyitawo. Kakati ezo ze zimu ku layini. Kakati bano bonna bw'obatunuulira layini zombi bbiri zirina abantu bwe banaatuuka okubala enkalu zigenda kubeera nnyingi nnyo, era ogenda kwesanga awo nga abamu bagamba ffe tuwangudde abalala mutubbye, naye nga bw'otunuulira layini zombi abavuganya bombi bafunye eki, bafunye ennamba y'abalonzi ng'eri wagguluko. Simanyi mu kitundu gy'olondedde, mu kitundu gy'owangalidde n'ekitundu gy'oyise okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okulaba otya? Oyo alina stampu anaasigalako oba taasigaleko? Kakati nze ngezezzaako mu vidiyo eno okukubira tooki cap okulaga ebifa mu ggwanga n'ebitundu ebyo eby'enjawulo. Mu mbeera eyo waliwo amawulire era agatawoomya Nakabululu. Kitalo omujaasi agambibwa okubeera nti avudde Somalia gy'abadde yatwalibwa okulwana nga kigambibwa nti amazeeyo emyaka 5 akomyewo okwaboobwe n'alondoola eyali muganzi we ng'abadde yafumbirwa era okukakkana ng'onamukubye amasasi agamutiddewo. Omukyala y'oyo afudde, naye omujaasi bw'amaze okuba amasasi oba okumusindirira ebyasi ate n'omujaasi n'amala naye n'akola ki, n'amala naye neyetta. Bino nno bibadde wali eri ku kyalo Kibiri Selby mu Masajja, that is Makindye division. Omujaasi w'eggwanga agenze maaso n'okuba nti akomawo ku butaka oluvannyuma lw'emyaka 5 nga bwe kigambibwa, asanze eyali muganzi we ng'ate yafumbirwa dda. Kakati ono talizaawo kuba nti oba oli awo anyumya bingi, naye kwe kujjayo emmundu n'amusindirira ebyasi ebimujja embudde okkakkana ng'ate naye yennyini omujaasi yesse. Kitegeeza nti takoze calculations zimala, oggyewo obulamu nawe kennyini ebiruubirirwa byo tobifunyeemu. Emagombe ne bw'onaatuuka kuba emibiri gyammwe gyonna gigenda magombe, emyoyo gyammwe gigenze magombe, mugenda lwanira eyo. Nze sikwagala wandekawo omusango gwe mwaliwoleza ku nsi nga muli balamu, ate kati omusango mugututte mu kkooti ey'emagombe. Abafu bagenda basalira musango. Tukubiriza abantu wenna singa mufuna obutakkaanya okumalanga obutakkaanya obwo mu mirembe, mu bugonjoole, mu nkola ey'empolampola. Kati ogenda n'otunuulira omuntu nga ali awo yalowooza okutta oba okufa ye solution, but in reality solution tebeera ya kuggyawo bulamu, solution ebeera ya kugezaako kuteekawo kintu kisobola bagonjooza obwo obutakkaanya oba butuuseewo mu masekkati gammwe. So embeera bwetyo kati bweri, ndowooza kano kabadde kangu. Abadde akwatidde NRM bendera ku bwa ssentebe bwa LC1 ku kyalo Bakasero mu kibuga kya Hoima, Norman Ntaro awangudde akalulu ku kifo kino n'obululu 16. Ono abadde mukabbinkano ne Julius eyesimbye eyesiga
eyesiga abadde ku bwannamunigina kati ono abadde ku bwannamunigina bamubye akalulu n'obululu 4 gokka. So updates ezisigadde ngenda kujja nnyongera okubeera nga nzibawa ebintu birabika si issues so far zetusobodde okufuna zezo issues ezisinga. Then ne wano wabaddewo chaos oba akavuvuŋŋano. Ndowooza polling session eyo Win of View Village mu Kampala okulonda nakati tekunnaba kubeera nga kutandika ku ssaawa zino 6 olw'ensonga nti voter register eruddewo okubeera nga etuuka ku kifo. Bano tebaluubirirwa ku bakalulu abo ndabanga abaagala okubeera nga bakola ki nga babba akalulu. So kale embeera yeeyo kale nkomawo ne updates endala. Program detect ali Mustafa naye agenze kusooka kuba kalulu sawa yonna atuuka ku kifo ku studio wano tusobole okubeera nga tubatuusaako ebigenda maaso sides zeyo. Muzikirize mbasiibulire wano tukomewo ne updates endala nga tumaze okuziba kuŋŋaanyiza. Mbere bulungi mweraba. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 3 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.